N'abatuuze b'Ekanyanya Komamboga ekisangibwa mu division y'e Kawempe basattira lwa bbula ly'amazzi erisusse mu kitundu kyabwe nga bagamba nti balina oluzzi lumu olusenwako. The price is kinda high because you may find a jerrycan is at 1,000. Someone can come that get for me water. And then you have to charge the person. The price is very high. Tulina amazzi gakwoza ag'okufumbisa amazzi bagatuseera kuba kati ekidomola tukigula 10,000 akuwadde ku ssente entono akuwa ku 5 ate oluzzi luli wala. Byo ebyokwoza bagamba nti babivaako dda nga n'abamu okufuna ge banaaba guba mukisa nga bagamba nti obudde bwa kawungeezi kiba kizibu okufuna amazzi ku luzzi. Naye nagenda okusanga nga abantu bajjudde n'obuzzi bujja butono bukamidde n'ogajjayo lutalo nembivaako nebijja nentuula. Ate nkesi ng'osindiseeyo omwana era tebafuna omwana tafuna amazzi akumawo n'akadomola nga keereri kuba abantu abakulu baba balwanira oluzzi. Wano we basinzidde ne basaba ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mazzi ekya National Water okubaako kye bakola basobole okuvvuunuka ekizibu kino. Kubanga ssente n'amazzi ne bwe gaba gabuze ssente tuzisasula. Tebasobola gamba nti tukusaliddeko kubanga amazzi gabadde tewali. Byawandulu Boni ne Owora Gabriel, Salt TV, Omunnyo.